yange leero enkyo genda kudda ng'oyagala matu oluddako kale katugende Robert Mutebi tulabate ekyatugamba yagambye nti bwava ku matu ayinza okudda ku bugere n'ebirala kale Robert nga tugende mu maaso otubuulire wooli olwaleero entambula y'ebidduka ate nkyalirekedde etya saidi zeeyo oba Fedi kikyayagaza Faruku ne Muhammad simanyi Fedi kyoyagalasiza Faruku ne Muhammad kikulu nnyo naye onaku legolo kyetwade twogerako Muhammad Wamala njagala bakitulagekoko wano emabega maaso gange ne wabeera mabega wa kamera kyetwayogeddeko eky'abantu abasiikuula enguudo bannaffe bano abalinga cables ez'abannaffe ab'ebyempuliziganya ebyenjawulo nti bafudde ensi Uganda n'ebibuga byaffe obaoliawo ebitagasa kati olaba takisi bali mugezako gisindika bagisindika eve mu parking obaoliawo yegate eyingira oluguudo naye ng'ekigisindisa be bannaffe abasimoggodde wano wetuli okuviira ddala eri waggulu enansana okuyitira ddala wano ku Jenina okugendera ddala mu Lubigi si gwe mulundi ogusoose okukola bino bikolebwa kumpi entakera buli omu yeebuuza lwaki Telecom company n'abaplaningira embeera nga bweti tebakolera ddala lumu obaoliawo ekipayipu nga buli ayagala okuyisaamu wayaze ayisaamu ekyo mu kifo ky'okubanga buli ddakiika eyitawo babeera basimoggola abantu babeera bakoze enzija zaabwe pavements za bbeeyi ne bajja ate ne babijjawo bwe babijjawo ate tebabizaawo yembeera eri kumpi buli wamu mu bibuga okusingira ddala mu ggwanga Uganda naye ng'entambula y'ebidduka eyimiridde etya tuli wano ku Jenina nga oyolekera Nansana wayinza okugamba nti woyingirira Nansana ku bannaffe abava mu bitundu eby'Egganda ate bannaffe abayingira n'okufuluma ekibuga embeera y'entambula bwetyo bweyimiridde wano jaamu akwatakwatawoko si lwakuba nti mmotoka nnyingi nnyo ekitiisa naye lwakuba nti obaoliawo wabeerawo eziva Egganda ne zambuka nga zigenda ku Hoima Road ate n'eziva mu kitundu ekyo nga zigenda Kampala kyekireetawoko akalipagano akatonotono naye nga bw'otunulatunula motoka eziva ku Hoima Road ate nnyingi nnyo nnyene ddala era zisimbye lwakasota naye kisinga okusanyusa nti zitambula nga bw'ogenda maaso n'okulaba bw'aba jaamu ye jaamu gw'oyinza okugamba nti atambula kubanga erudde eno sirina luguudo lwonna lwenyinza kulagirira nti oyinza odduka ozisukulayika nti oyingira Kampala nedda gwe wenayingira Kampala luno lwe luguudo lwolina okukozesa ng'ova eno ku Hoima Road okuggyako bannaffe ababeera mu bitundu eby'Egganda abatuuze balina oluguudo lwe baasima lwe baakola ate ku Bongabbo lwe baalima ne luba nga lutuuka ku Sentema Road luyitira ddala wali emasanafu ewali Lufula olwo osobola oddukozesa bw'obanga oyagala okwewala jjaamu wa wano Lubigi efaanana bwetyo akummwe abajja temulina buzibu bwonna mugenda kusanga motoka eri emu 2-3 ezitambula nga ziva e Kampala okujja eno naye motoka mpitirivu nnyo eziyingira ekibuga nga bw'ogenda maaso n'okulaba awo mu Lubigi awo waliwo kajjaamu akatonotono naye ate bw'onaaba nga weeyongeddeyo jjaamu omulala ogenda musanga we bayita ku Bawalakata wali kkubo eryambuka ku kereziya y'Abasodokisi awo nga ova mu bitundu eby'Ekawaala wazibu nnyo kubanga oluguudo olwo lwava mu kubeera oluguudo ne zifuuka mpompogoma enguudo zaafundira ddala awo nti bwe batuuka awo kati bateekawo n'abasirikale ba traffic abawerako okutaakiriza embeera kubanga oluguudo oluva Ekawaala okugatta awo lwonna lwesaze lubula kumalayo oluguudo lwennyini olwa Hoima Road yembeera ereeta jjaamu omuyitirivu ennyo awo era nga jjaamu ebiseera ebimu akwata n'atuukira ddala n'eno naye gwe atayagala kusanga jjaamu oyo ng'oyingira kibuga osobola okukozesa oluguudo oluyambukira ku Luyinja ne bw'otatuuka eri ku Luyinja waggulu enamuŋŋoona osobola okuwetera awo nga wakava obaoliawo ku kkubo n'oyambuka n'ogwa wali ku poliisi y'e Namuŋŋoona n'oyambukira ddala n'otuuka ku Munaku awo osobola okusalawo oba oyita ku Masiro n'oyambuka n'ogwa e Kasubi oba weeyongerayo n'otuukira ddala wali ku Balintuma Road ekyo kisobola okuyambako n'ogwira ddala ate enaakulabye oba okweyongererayo ddala n'ogwa ku Namirembe Road osobola okukwata oluguudo olwo n'otuuka bulungi naye nga wano entambula y'ebidduka kummwe ate abava ku sayidi eno n'abagala okukozesa sayidi eno obaoliawo n'ababeera affected olwa motoka eziva eno bweti bweyimiridde abali mu studio omuzindalo kangu baddize Fedi agende maaso n'otunyumiza amatu g'embizzi butya bwe baadde baagala gateeka ku muntu embizzi n'ekigaana nti amatu gange mugaleke Muhammad Faruku tubadde mu nsonga wano eyenjigiriza banayini masomero ag'obwanayini bagamba tisobola kusala ku bisale ffe tuli bazadde oli muzadde tuli bazadde ensonga eno tukwatako obutereevu gw'okiraba otya okusoma kuddamu mu January bano bagamba nti kafuwe bajja tubanja ne ze basembayo kubanga batubanja mwaka oguwedde
gwe ensonga yogira botya mu byenjigiriza by'eggwanga otulaga wano mu January tunaamalako oba tuyiye tunonye bibanje ewalala? Nina director omugwe nabadde ndabanga ali mu kakiiko ka parliament olunaku olw'eggulo ng'agamba nti abamubuuziza Lumbake yamubuuziza ku kyokuba nti basaba ssente bo babataaseeko ku mbeera eriwo obukadde 10,000 kumpi buli ssomero lya private naye ne bababuuza nti muzisabye singa zibaweebwa oba obutabaweebwa mmwe mulina obusobozi obusalira ku bazadde ssente engeri gyeyabazeemu yabadde yakikugu nnyo kubanga yabagambye ekintu kimu nti omuzadde yeesalirawo wajja ayagala omwana we agende kubanga balinga bali mu free market economy somero lye lisalawo ssente mmeka lisaba abayizi baalyo kati naawe omuzadde gw'osalawo obusobozi bwe buli mu ssomero ki waliyo eri 15 waliyo eri 3 waliyo eri akakadde ne wabaawo n'eri obukadde kati kibeera eri ggwe okusalawo nti omwana wange obusobozi bwange bwa 15 bwa 3 bwakakadde oba bwa bukadde ndowooza amasomero engeri gye gakoseddwamu erudda naffe abazadde tetujja gamba nti oba ki si buli muzadde nti akoseddwa nga amasomero bwe gakoseddwa tujja kukola ekyo kuba nze nasiimye nnyo statement ye wadde nga ndi muzadde naye nze nnina okusalawo oba wentwala omwana ewali obusobozi bwange sijja mutwala kitende oba ssomero ddala eririna ssente empanvu oba ennyingi ng'ate enansana waliyo St Joseph esobola omutwala ku mitwalo 35 oba waliyo liri erya St Augustine erisobola omutwala ku mitwalo 6 oba 7 ate mutwale kuli obukadde obubiri so director oyo omu bwatyo bwe yakinnyonnyodde ne ndowooza nti kirungi kuba abazadde twagala nnyo ebiseera ebimu otusalirako naye okutwaliza wamu abazadde abasinga ffe abalina abaana lockdown yatukosa naye teyatukosa nnyo ng'abo bannannyini masomero abamaze emyaka 2 bweddunga tebakola ffe tubadde tubojjererako ndowooza bannanga batiimu nakkiriziganya nange nti okwongeza kyo si kiwagira naye okusigala ku bisale bye baliko bye tubadde tuwa gye buvuddeko ekyo kyo tekijja kuba mu buzibu kubanga abantu bano bakoseddwa ate kati nganza ayinako mikwano gyange gye mmanyi egirina amasomero manyi wa gye bajja ssente ezizimbe ebizimbe na buli kimu batuulidde ddala kusigirya ebookya ndowooza nti tugendera awo ensi eriterera mpolampola. Ensonga zonnyonnyodde nkulu nnyo ate zirabika ng'entuufu naye ate obulamu buli challenging kwebyo byonnyonnyodde olowooza nti abaana tobasindise mu kusigala nga beetetenkanya bwetetenkanya lwaki ngamba bwentyo fine twali tubojjerera naye ate bw'otunuulira abazadde abakozesebwa nga sibe bannyinizi business bali ku half pay abamu okutuuka kati abasinga obungi wano mu Kampala ennyumba eri cheapest gyasulamu ya mitwalo nga 15 ku 2 kakati bw'ogatta naye engeri gy'abadde atambuzaamu obulamu bills zino eza bulijjo ogenda okulaba nga at the end naye kennyini talina kakoze eki kasigazza ekyo kyoyogera tekifaanaganako nakubanga fede atalina busobozi busomesa mwana agenda kutuula ewaka amugambe nti Jemmy wategedde eno yo computer editing bagikola bwe bati ne bwe bati bwe wayitawo ebbanga ery'emyaka 7 akwate ssente amugulire kamera amugambe tandikirawo tulabe nga Jemmy kati yeye yamukukwata mikolo nakuba bifaananyi olowooza nti abaana tebagenda kudduka mu masomero abazadde baconcentrating kubayigiriza emirimu egy'omu mutwe oba egy'emikono